Tano mnafe nkwebaza okero kulabukede TV kadde kakudiramu gataliko nfufu nze kuteesa Juju Williams ne Mebo Mulungi katandike n'ebikulu ebigalimu. Batule badde twala abagambi okutta omuntu etomedde ekifunvu 8 ne bafa 3 basirikale. President atongoze terikuli amafuta ne mmeri ezigatambuza ku nnyanja. Geraldine Sali agatiddwa ku misango gy'ababaka abakwatibwa olw'okubulankanya ssente za Vegas. Abataka abagenda Namibia beevedde nga boogera ku lugendo lwe baalimu. Muwe mwakadde bajja babuulira. Nyongera kwebaza nawo osinzira okutulaba gona amala mangi getugenda okusabukulira mu bujjuvu tandise nagannaku aga patrol ya police ebadde etwala abakwate wabye netomera ekifunvu abantu 8 kubajibaddeko ne bafiirawo mbulaga. Akabenje kano kagudde nga kitegerekise nti babadde bava kunona abagambibwa okwekubaana okutta omuntu 3 kubafudde basirikale ate ne bebi ow'emyezi 2. Akabenje kano kagudde ku kyalo kitegwa B mu Gombola ey'Akabaale mu district y'e Hoima ku luguudo lwa Kizira Nfumbi Kabaale. Patrol ya police namba UP 979 ebadde evugibwa omusirikale ategerekeseko lya Raymond ng'eriko abantu 10 bwe wabye neva ku kkubo neetomera ekifunvu ne yeegoyagoya. Okusinziira ku badduukirize abantu 7 nga kuliko abasirikale 3 abasibe 3 n'omwana omu ow'emyezi 2 bafiiriddewo ate omulala kitegerekese nti afudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Tusangiro abeeraho abantu kyonka bajweleeya oba bajweleeya tabeera hajwere uniform full kyonka ne bagamba abeeraho abasirikale oba 3 abafuire n'abantu babulikiro nabo hayinka banna n'omwana aru ija kulwakika ensangiro saija babiri babyamira ali bafuire baroho empingo nyeyongera ajja kurora hali ensangiro bali bafuire haro n'omukazi n'omwana n'abasaija haro n'abasirikali n'abafuire kyonka ende mirambo ebaira site hali gwa hali abo bona bafuereiro flat omukazi omusiki omu abeera omusaija omukoto abere munondo wamusina omusirikali abasirikali okutuka babere nka 3 bagamba nti emmotoka yonna egongobadde era okugyamu omugoba waayo n'omwana bagitemye butemi. Hati driver gatulukisa omukono mudirisa nayimukyago omukono mukono hati ni batema kyonka bamuhira atakafuire barabafuira fererenka aferere mu irwaro abakwanzangire bali driver babatwairira mu irwaro kimbarozero. Bano bakubaganya empawa ku kiviiriddeko akabenje nga bamu bakatadde kubakola omudomo ogugenda okutambuza amafuta mu kitondo. Mulingo okuba n'olwo omulingo wano haterekere mu kulungu emmotoka ekalwa kuli ekaije kateero olukungu luli kuli hali maina ali kulungu kikonike mayisa ingiyo omuntu toli serious ya mulimo gwa okuba n'olwo orunda abaire handima nyingi abakekuru mu ekyo tutu kandi ne bimotoka bire bya China bire okula bifuo omuntu gudanta abaire kimotoka kyona kya China tikibayiro waraba abaire buni na nyomulingo tekereze ulikana abaina futakadima kai. Omubaka wa President ekikube Amlan Tumusiime agamba abapoliisi babadde batwala basibe abakwatiddwa olw'ebigambibwa nti beekoba n'okutta Apollo Mwesigye ow'emyaka 14 ku kyalo Karere mu Gombola y'e Kabwoya mu district y'ekikube. Tumusiime ategeezezza nti basoose kufuna kusoomozebwa okutwala abakoseddwa mu ddwaliro olw'olugendo olunene. Kyamaani kitubenda kyano okukula tubayikiriza tutta kubatoba mu irwalo erwaliro linyakuliho erikubandiza kimuhanu nilyo Kabaale batuli betakisa kwane betakisa byona kwandolinga emergency eno ate twatulina kutunga za ambulances zimbeneza banganamu wairukia kubatwala mu regional hospital. Omwogezi wa poliisi ku Lukumu Resimo akakasizza akabenje kano wabula nti abafudde bali 7.
abantu mushanju bafira kundi n'abashatu b'itabi bari suspects babiri bana abasibe bashatu n'umwana w'umwezi gumwe abo baferire baso kano kabenje kakubiri okugwawo ehoima mu bbanga lya wiiki 2 eziyise ne kafiramu abantu abangi ng'akasoose kaaliwo ku lwokubiri nga kafiiriddemu abantu 4 ku kyalo Parajo ku luguudo oluva ehoima okudda e Butyaba. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe ate Pulezidenti Yoweri Museveni alabudde abaddukanya etterekero ly'amafuta ekawuku okukakasa nti amafuta tegatonnya mu nnyanja Nalubaale kuba kyabulabe eri eggwanga. Okwogera bino abadde atongoza etterekero ly'amafuta kw'ossa n'emmeeri ezigatambuza okuva e Kisumu okudda e Kawuku. President Yoweri Museveni atongoza etterekero ly'amafuta eriyitibwa Lake Victoria Logistics nga lisangibwa Kawuku bwerenga ku nnyanja Nalubaale. Lino liteeteka liteza amafuta obukadde 7 nga gava Kisumu mu Kenya buteerevu okuyita ku mmeri gatuusibwa e Kawuku mu tterekero lino. Bano balungumizi b'ekitongole ky'amafuta ekya gavumenti ekya UNOCO. Ssente wa Victoria Logistics Captain Mike Mukulu ategeezezza nti omulimu gw'okuzimba etterekero lino gwatandika dda 2017 okutuusa ebagugyeko engalo. Captain Mukulu agamba nti etterekero lino lyazimbibwa n'ekigenda eky'okutuusiza okumpi bannayuganda amafuta ate bagafune ku ssente entono. Lake Victoria Logistics will tremendously reduce the cost of transport between Kisumu and Uganda. And we would like to thank your initiative and foresight. Omukola gwetabyeko bannannyini masundiro g'amafuta manene n'amatono n'abakisoka mu mawanga tuliraanye agasuubira okugula ku Uganda amafuta okuva ku tterekero lino era nga katandika dda okugula obutereevu amafuta. More efficient and sustainable solution to decongest the roads, ease border post traffic and reduce the turnaround time and cost of moving fuel from Mombasa to this place. Addukanya etterekero lino lavisha akasize eggwanga nti emmeeri ezituusa kuna amafuta zaziwa mu ggwanga ku mutindo ogwa waggulu. All the international vessels are produced with double hull technology, so it cannot have any leak. We assure you, Your Excellency, that there cannot be and there will not be any leak into the lake. We have about 70 million liters of storage. Minisitiri mukulu w'entambula Jino Katumba ayongedde okukakasa teri mbeera yonna egenda kuviirako mafuta kusaasaana amazzi n'asuubiza okuzimba oluguudo olutuuka ku tterekero lino. It is a deliberate government policy to reduce the number of trucks ferrying petroleum products on our roads from Kenya, Kisumu, Eldoret to Uganda. The emphasis is to have these products transported by either rail, which we are already rehabilitating. Again, thanks to Excellency for putting emphasis on rehabilitating the rail. Minisita amasannyalaze n'obugagga obwensi Ruth Nankabirwa ategeezezza nti kiseera bannannyini masundiro g'amafuta okendeza ddala ebbeeyi yaago bannayuganda bafune ku bwerero. Making good conducive environment to you. Our expectations are affordable or reduced pump prices. This is what everybody is expecting. President yayogedde okutambuza amafuta ku nnyanja okendeza kalipako n'eggwanga kiraga nti eggwanga ligenze likula. By having fuel getting off the roads, you are targeting that rationalization of the economy. Eyeebazizza abazimba emirimu abateeka bitangira amafuta okutuuka ku mazzi kuba kyabulabe. President ategeezezza nti ekiseera n'emigugu kw'ossa n'ebyamaguzi ebirala biyite buteerevu ku nnyanja okutuuka mu Uganda oluguudo lw'ebusi n'edda zisigaleko basaabaze bokka. Therefore, Uganda should know that cargo will shift from road to rail and pipelines, so that the roads are mainly for passengers and light cargo. Annyonnyodde ebintu by'amafuta egigenda okuzimbibwa nga gituusa ku n'amafuta butereevu era n'akasa nti endagaano zino zaggwa dda okukolebwa. Museveni asuubizza okuzimba oluguudo lw'e Kasanje n'akawuka okutuukira ddala empigi y'emmotoka
ebitala amafuta bitengeeyo bireme kuddanga. We shall work on that road so that your trucks can go from here to Mpigi without going to Kampala. Bw'atayozezza Kapiteni Mike Mukula n'ettiimu ye yonna ekoze omulimu guno. I want to really congratulate all the investors, Joshua Kulei, my old comrade. It is my pleasure to tell you that I've already commissioned the ships. Robina Nantale yakusakidde guli mu Kulabukadde TV. Ate omuwandiisi w'enkalakalira wa minisitule y'ebyobusuubuzi Geraldine Nsali agattiddwa ku babaka Michael Muwanda ne banne olw'okubulankanya ensimbi z'abeegassi ba Buyaka Growers Cooperative. Nsali naye asimbiddwa mu kkooti era nga ziddwayo ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli. Geraldine Nsali nga ye muwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyobusuubuzi agattiddwa ku babaka abagalirwa olw'ebigambibwa nti benyigira mu buli bw'engoze okuli Michael Mawanda wa Igara East, wa Makuyu Modimi Ignatius wa Elgon County, Paul Akambo wa Busiki County ne munnamateeka Julius Kiria Taita Nkoko. Nsali aleeteddwa ku ssaawa 9 nga kkooti egenda mu maaso. Ababaka bavunaanibwa okufiiriza gavumenti ensimbi obuwumbi 3.4 ezali eza Buyaka Growers Cooperative. Kati gavumenti ekoze ennongoosereza mu mpaaba yaayo n'ebagulako emisango 7 n'okubagattako Nsali Geraldine Busuulwa, omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyobusuubuzi. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa Edward Muhumuza lutegeezezza kkooti nti mu kusooka baategeeza kkooti nti okunoonyereza misango gino kwali kwaggwa dda wabula oludda oluwawabirwa ne luteekamu okusaba okw'okweyimirirwa. The 9th of July 2024, there was an application by the accused persons to be released on bail. Onera ayise emisango emijja egibaguddwako omuli okufiiriza gavumenti ensimbi, okukozesa obubi w'ofiisi, okukukusa n'okwoza mu nsimbi, okwekoba n'okubba ensimbi za gavumenti ezali eza Buyaka Growers Cooperative nga zisoba mu buwumbi 3 nga kati emisango egibavunaanibwa giwera 7. Oludda olwawabirwa nga lukulembeddwa Mwesigwa Rukutana, Caleb Araka, Evans Ocheng ne bannamateeka abalala bawakanyiza okusaba okw'okukola ennongoosereza mu mpaaba y'oludda oluwabi nga kino kimenya mateeka na kulinyirira ddembe ly'abawabirwa. Under section 132(1)(a) of the MCA, knowing very well the section is inapplicable just to defeat these people's right to apply for bail. My Lord, in summary is that if a court can try, then it can grant bail. Banira bategeezezza ng'enkola y'oludda oluwaabi yagadibe nga lyehere eddiba g'enkola ya kkooti ekiremesa n'okulumya abawawaabirwa. Oludda oluwaabi lusabye kkooti omwawaabirwa ow'omukaaga Nsali bamusomera emisango egimuvunaanibwa wabula oludda oluwaabi ne lutegeeza kkooti nti mu kusooka obwedda kkooti eri ku bawawaabirwa 5 ng'erina okusooka okuwa ensala yaayo ku kye bawakanyizza. Oludda oluwaabi lutegeezezza nga kkooti eno bwetalina buyinza kulira musango gwa kukusa na kwoza mu nsimbi oguvunaanibwa omuwawaabirwa owokuna era nti terina lukusa kuwuliriza kusaba kw'abawawaabirwa okw'okweyimirirwa. Bano bawakanyiza byonna ebyogeddwa. Oludda oluwawaabirwa ne bategeeza ng'oludda oluwaabi n'omukisa okukyusa n'okukola ennongoosereza mu mpaaba yaabwe obudde bwonna. Omulamuzi mu nsala yategeezezza nga bwe kimwewuunyisizza oludda oluwaabi ate okwekyusa ku ky'omuwawaabirwa ow'omukaaga gwe babadde bagambye nti baakumuleeta mu kkooti olunaku olw'enkya abazzizaayo ku alimanda okutuusa olunaku olw'enkya. Nsali yayingiziddwa mu kasenga ak'enjawulo mwajiddwa poliisi n'emuzaayo ku kitebe ky'abambega ba poliisi okutuusa olunaku olw'enkya. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ate b'abataka ab'obusolya abagenda e Namibia okulaba embeera ya Ssaabasajja batuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire okubategeeza ku lugendo lwabwe wabula ebimu ku bibuuzo babyera balamye okubiddamu. Bano era batongozza omulimu gw'okuzimba ekizimbe kye batuumye Lwatamu House ekigenda okumalawo obuwumbi obusoba mu 5.
Oluvannyuma lw'abataka b'obusolya okomawo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde okuva mu ggwanga erya Namibia gye bali bagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mu Kimpowoozi babadde basirise wiiki nnamba. Leero batuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe Mmengo gye bakuŋŋaanidde okulambulula ku lugendo lwabwe lwe baalimu. Obubaka bwanjuddwa Omutaka Kyaddondo Mbugeera Mulo w'ekika ky'Envuma ng'ategeezezza nti baayitira mu mitendera egyali gyetaagibwa okulaba maaso moogi wadde nga baganya okutuuka Kabaka waali. Abataka bayinza okuba tebagobera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula. Bagamba nti baali tebakimanyi nti waaliwo emitendera emirala gye bataatuukiriza. Gye twali tulaga si ffe tufugayo n'eri eriyo ab'obuyinza abakola ki abafugayo. Agamba nti wadde nga tebasobola kulaba Mutereka baafuna okukakasibwa okuva mu basawo abakugu nti gy'ali mulamu. Ne Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu, ali mu mbeera nungi era atereera. Ekyo twakimanya, gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira. Bongerako nti baali tebalina kwebuuza muntu yenna okulaba Omutanda nga si nnono mu Buganda kubanga bo ng'abataka balina obuyinza obwenkomeredde okulaba Kabaka obudde bwonna we baba baagalidde. Bazzukulu baffe bonna gye bali ndi kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne Kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe. Era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bwetyo eri abantu baffe abaawubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakiini nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Beesomye okwaŋŋanga bo bonna abaagala okwekiika mu nnono yaabwe bwe batyo ne bakkaatiriza nga bwe balina enkizo ku bulamu n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka. Kigendererwa kyaffe kunyweza mutaka naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki eba enywedde. Beeganye ekya Pulezidenti Museveni okuvujjirira olugendo lwabwe nga bagamba nti ensonga ey'abatwala ewa Pulezidenti kwe kubakwasizaako mu nteekateeka ezimu era ne bakikkaatiriza nga we baali bagenze ew'omuzukulu waabwe nga tebalina musango gwe bazza. Okugenda kwaffe wa Pulezidenti kwali tekukwatagana na genda wa Kabaka. Abataka bano era bakunze Obuganda okubeera abakakkamu nga bwe bagoberera ensonga y'obulamu bw'Omutanda kubanga balina okwolesebwa wamu n'enkizo ku ngeri gye balina okukwatamu ensonga eno. Oyinza okulaba nga kyenkoze kyabukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba. Naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina. Ku ky'eggwanga lya Namibia okugaana okuddamu okuwa Ssaabasajja visa mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo abataka bagamba bino tebabirinako bumanyi bwonna. Naye ate mu mateeka visa bwe kuggwako omuntu asaba endala bwe batagimuwa abatagimuwa baba bamanyi ensonga lwaki tebakoze eki basobodde kumuwa visa. Abataka banjudde enteekateeka ey'okuzimba ekizimbe ky'abataka kye batuumye Ratamu House ekigenda okuwa ementa obuwumbi 53 okwosaako Busolya Education Foundation okutumbula ebyenjigiriza ne bataka mutindisako okutumbula ebyenfuna ne basaba abazzukulu okubakwasizaako. Ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka olwo tuba olukiiko olw'omutamu tukola ki tuluzizzaawo ku mulembe guno omutebi omulembe omujja. Lydia Nakiguli ne Disan Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Lika y'omu ku mulamu okwo mu gataliko nfuufu amalala abantu 8 bateeberezebwa okuwamba n'okusaddaaka abaana 2 basimbiddwa mu Kaguli ne basomera emisango 7. Omulamuzi wa Nanda Richard tabakkiriza kubaako kiboogera ku omusango egibavunaanibwa Jannagomola. Ko gataliko nfunga mwendo omwezi guno takulaga embuzi y'abaana 2 abasangibwa nga batudde ne basubira mu kinya kya Kabuyonjo ku kyalo Kasane Matete Sembabule. Abaana kuliko Andujunju emyaka 6 ne Julius Asimu emyaka 2 ne Abdul Makaba Kadebe. Tebakutako ak'emyaka 6 bakajje wano ku ssomero kabadde kavaayo ne bakabakira mu ono bawano adda amazindozi ewiiki. Okuva poliisi yakola omuligo ku bantu abateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa bino nekwata abantu 8 ng'omuwagizi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke bwe yalambika ku bbalaza. Era be tulina mu kaduukulu abatuyambako mu kunoonyereza n'enfa y'abaana abo 2. Olwaliro abakwata omulandu okulya Nalukoola Mutebi Isaac Asifa Nakuya tumwebaza Eric Sebunya Muhammad Kasaka Peter Musajja Ahmed n'abalala basimbiddwa maaso g'omulamuzi w'eddala lisooka Matete Wananda Richard.
babasomedde emisango guli ogw'okutta okuwamba okutiisatiisa okuyambako okutta n'emirala era bamaliza okugibasuubira tabakkiriza kubaako kye boogera. Omuwa bwa gavumenti Nyakake Pulisida ategeeza okulonyiza bukyagenda mu maaso bwatu bano mulamuzi n'abasirika kwa limanda okutuusa nga 6 omwezi guno. Abazadde n'ab'enganda z'abagizi bategeeza nga beetaaga obwenkanya. Tusaasire abantu abo baleme kweyimirira kuba bagenda obulamu bwaffe buli mu matigga. Essaawa ya leero abantu baabwe batutiisatiisa. Bakwata abantu 8 naye tulabyeko 6 babiri tetubalabye. Kati okutya kwe tuyina ababiri ababuze omu ku bo yewenkizo nnyo. Omwana yennyini omuvubuka eyatukubiranga essimu ng'atusaba ssente nga yalina abaana baffe tumulabyeko. Eweereddewo nga namyoka Radiso Emityana Prosi Mwanjuze n'omuduumizi wa poliisi Emityana Ahmed Yasunira abayise bukubiri olukiiko olw'enjawulo okwogera ku bikolwa by'okusaddaaka abaana ebirabika nga bizze mu kitundu. Emityana ye disitulikiti gy'endabye erimu abasawo abangi. Si kibi bwe muba nti mukola emirimu nga mugikola nga we girina otambula. Naye ate abamu tubikola kuluyi tufuula nnenge. Saddaaka n'eddiini okugamba saddaaka endiga oba ekirala ani yakugamba okusaddaaka abantu. Ekyo kyava ku mwana namujemba Samali okusaddaakibwa ku ntandikwa y'omwezi guno mu Bukamu omulambo gwe ne gusuulibwa okulira n'amaka g'omutuuze etamu Kikumambogo. Sale ekituli wano olulimi baalusikirayo wano n'asigaza akamwanga muwongole amaaso ne bagafumita. Mwanyiza ategeeza nga ekizibu ky'okusaddaaka abaana Emityana bwe kyali kyalanyibwa ku nfiri kyokka kizeemu okubeeraliikiriza. Naye ffe gavumenti yaffe tetugenda kukkiriza musuze abantu ku bunkenke kuba mwe mulina ebigendererwa byammwe. Alagidde okuwandiisa abasawo b'ekinnansi bonna Emityana n'okukola okulonyiza ku mata b'enyigira mu kutta abaana. EDP Sasuni alabudde nga poliisi beegenda okuddamu okukola ebikokoto ku basawo abatamanyiddwa mu kitundu. Nti webeewandiisa oba bakoze registration nga mubawadde etezo ofiisi zaabwe ne poliisi. Oyagala okutwegattako ekkubo gule twamukubiddewo ekkubo ffe tetulina ntalo wabula kwe tugoba tumumanyi. Nowa Kintu ne Lukakagire bakusakidde eggulu eno lwabukadde TV. Leero mu kanyomero k'omukenkufu ke tukutuusaako buli lwakuna wano ku gataliiko nfuufu ne kampuni ya Proof Bioresearch tutandise kaweefube okutaasa obutonde bw'ensi. Tukuleetedde sitoovu esobola n'okweyambisibwa mu kufumba ku ssomero ng'ekozesa oyiro omukadde. Wiiki ewedde nga bwe twatandika okugatta omutindo ku buto bw'ebidduka omukadde nate omukenkufu akuleetedde ekyoto ekiri ku bunene obwa commercial ekisobola n'okweyambisibwa ab'amasomero ne tukendeeza okutema emiti awamu ne tulwanirira obutonde bw'ensi. N'olwekyo ebintu kati byakuuma butonde bwansi era ne pulezidenti bwamulaba yawa ekiragiro nti teri muntu yenna addamu kwokya manda takyagala abantu batema miti. Ekiragiro ekyo yakiwa omwaka guno. N'olwekyo ebintu si byangu ne tukole tutya tugende mu Lubigi twesuule mu Lubigi nedda katutandike mpolampola nga bwe mwalabye nti omukenkufu kati ye science commission omupya gwe balonze minisita wa science kati katugabana amagezi anti ekyuma kiwagala kyuma ate sente zimera ku miti ono oyiro mumuyina mu bungi mwenna basemaka abalina ebidduka babagamba mugende mugule emmotoka muleme kufa nga temuvuze ku mmotoka era mwawulira emmotoka mwazigula naye bwe mugenda okukola saavisi oyiro ono mumulekera abamakanika nedda kati amukuwe genda n'akadomolako kino kya bugagga kubanga lita emu ya oyiro efumba lunaku lulamba. Kino nakyo kyeyambisa empewo epikibwa oxygen pump okukola ennimi z'omuliro eza bbulu ezijjisa amangu by'ofumba. Oyiro omukadde omuteeka muno kati eno ye inireti oyiro ayiika muno n'ayingira muno n'ayingira mu combustion chamber. Bwatuuka mu combustion chamber mumukolereza n'ayaka eno ye oxygen pump eno kipitirivu eno oxygen pump eno yefuwamu oxygen ina no regulator osobola okwongeza omuliro n'ogukendeeza kiyitirivu era kanji connecting mu oxygen inlet era nja kujjako cover wano njijjeko ku tank eno njiwemu oyiro w'emmotoka bw'omala ekyo n'osumulula wano tanka
oira ayike mu chamber nga bwolaba omusirikale bwasulayo essasi mu chamber abamakanika bonna we bayiwa oyiro tebasobola nakulawo wadde nakati nga n'olumbugu terusobola kukulawo ettaka lyonna lifa kati atejjukira oyiro ono bamumansamansa mu mwala gw'ennakivubo n'atuuka paka eri mu nnyanja yaffe ya Lake Victoria okozesa toilet paper okumukoleeza toilet paper yesooka okwaka kankoleeze kiri yitirivu kankoleeze wano nomukoleeza bulungi nnyo yes wano bwobanga tutaddemu oxygen technology enyooka bunyoosi ebanga enkuza maama naaka wano esefuriya yange ono giteekako esefuriya yonna evaako ejjudde enziro yonna girabe yonna ekkuba ekikka bintu ne bitabuka naye kati bw'oteekako oxygen ng'enkontrolo lino bweri jukira neno oxygen pump tugikuweerako ng'ekikka kigenda nga tugenda mu non-luminous flame oba blue flame ng'ekintu kitambula era mu mbeera eyo kanfumbe ku mazzi kunfe ku mazzi byonna byagala ofumba ebijanjaalo ebyesomero mu dakiika 3 biba biyidde tetujja kusulaawo ate abaana baffe kulya bijanjaalo bitayidde ne bazimba embuto nayo kya temanyi purigatori zino ze bajja ennimi ez'omuliro oba ndowooza ze bayogerako mu bayibuli kubanga eno stoovu erina ennimi ebbugumu lyokka laba amazzi bwe gatandise okusaasaana nolwekyo gwe wa garagi ow'emmotoka akola saavisi makanika nannyini ssundiro ly'amafuta toddamu kwonoona oyiro ono akozeseddwako mumutereke musobole okumukozesa ate okukuuma obutonde bw'ensi sigiri eno ekozesa oyiro omukadde gye tuyita biostove ekuwa emitwalo 14 egya BTU kye tuyita British Thermal Units yebbugumu enkuuzo eza bulijjo zikuwa 10 eno egikubisaamu emirundi mitwalo 14 what is this kiyitirivu ate ku lwokuna olujja tosubwa ng'ate tukozesa solar panel era nga tukozesa oyiro ne solar panel eya batule tulabe system eya batule naye bwekola ng'eriko ne solar panel kitu kijja kuba kiyitirivu nnyo era bino byonna bisanga ku Prof Mayisa Kikwikotoolyo tojja kwejjusa sagala muddemu muteme emiti mukozesa oyiro omukadde kubanga sente zimera ku miti babayi webale nnyo munaffe ag'enkya leero tugafundikidde bwe tutyo tugenda kulekera aba puroguramu y'ekyenkya bakutwala emaaso amawulire amalala gyagalinda saa 6 n'ekitundu nkwagaliza olunaku olulungi nze kuteesa jujwiremu sine mulungi mebo siba bulungi